ebya Alien Skin ne Fangoni Forest bitabuse era ng'omukulu gye yaddusiddwa mu ddwaliro okubeera nga ate afuna obujjanjabi embeera eyongedde okubeera nga ate eyonooneka kati no ku lwabadde lwajjo Alien Skin ne ttiimu ye abeesitudde ne babeera nga ate bagenda eyiganga okubeera nga ate bakubira omubaka wa NRM kampeyini era nga buli kimu kyasobola okubeera nga tekitambula bulungi nnyo sayidi ezeeyo abayimbi bayimbye bakomediani bakoze ebintu bya buli kimu kyabadde nnomu until Alien Skin we yalinnyidde ku stage era ng'omukulu yabadde yakamala okubeera nga ate ayimbayo akayimba kamu bwe kati awo embeera we yatandikidde okubeera nga ate esajjuka ye music kyazzeekaawo okubeera nga ate bamuggyako omukulu ne bamugamba va ku stage linnya emmotoka zo abeera nga ate oveeyiga nga genda ewammwe era mukulu nga bw'omutegeera n'agamba nti siina gye ndaga nze nazze kuyimba ndasasuddwa sente zange temulina kye muŋŋamba mu baana mmwe era awo ekyazzeeko amayinja kukubeera nga ate agatandika okubeera nga ate geesooza yo ttiimu eyabadde ekola ku security ya Alien kukubeera nga ate babuna emiwabu ne badduka yo omukulu yasigadde yekka era abaana awo kye bamukoze kukubeera nga te batandika okumukuba amayinja era ng'amayinja gaabadde mangi nnyo agasobodde okubeera nga tegamukwata until omuzira kisoomo eyavuddeyo n'abeera nga ate munaye amuwa kalifti n'abeera nga ate munaye amufulumya ekibuga ayiganga n'amutwalako mu ddwaliro awo okubeera nga ate afuna obujjanjabi nga zo emmotoka obusungu kwe babuuzizza abaana beeyiganga ne babeera nga ate batandika ozikuba amayinja emu ku emu era awo ndowooza poliisi bwe yabiyingiriddemu emmotoka zino ne babeera nga ate bazitaasa naye nga teri mmotoka yasobodde kubeera nga ate esimatuka buli mmotoka yonna bagikubye amayinja era zavuddewo zigoomye so naku lwaliro tukeredde ku buvidiyo bwa Alien Skin nga ayina ekiwundu kye yafunye wano mu kyenyi era ng'ekiwundu kino bw'okyetegereza obulungi liyinza obba sijjinja bannange ekiwundu kino kyamaanyi nnyo kiwundu kinene nnyo simanyi ki kyakubiddwa Alien Skin mu kyenyi wano naye nga kyekiwundu kyamaanyi nnyo so abaana ba Fangoni Forest ekyazzeekaawo kukubeera nga ate munaye nabo batandika kampeyini yaabwe buli bwe basanga ekipande kya NUP kyonna bagenda kubeera nga ate batandika okukimenyawo kimu ku kimu nga bo bagamba mbu abakubye amayinja babadde ba foot soldiers embeera bwekyo bweri era ndowooza ngenda kubeera nga ate nkuteerawo bu videos osobola okubeera nga ate olaba ki ekyatambudde side ezeeyo genda wasawo mu comment section teekawo endowooza gwolowooza ki ku nsonga zino ezigenda mu maaso video liking sharingirako abalala ate bwenaba kujjeyo ngenda kubeera nga ate nkuteerawo ne videos endala nnyingi nnyo tokateko mbotongole subscribing akade ka notification bell kakoneko kajja kubeera nga ate kakwalatinga buli wenabadde video nkomote muvaawo Alien Skin idono ne motoka yejanga jolese iganga sebo jango kime motoka tukuyisizaamu egaali twayirangayo kwogera ku principle okubawona woli oboja jo kube kampani do jo yembe yoja jango kime ekimoroka kyo okwogera ku principle boy bakuyisizaamu egaali ne bakulekesa moroka mwesoni we area member of parliament ayogere mwana maliriza never coding abandi bagambe bajo mama tusanso kulaba ninze mutabani wo Panado area MP wa wano tukwaniriza ino prime minister niyo wekitiibwa former vice president niba commissioner ba parliament okwange kubaire mutonolale lunaku lw'abakazi nsaba honorable bwino kyakulaga minister oide oyete former VP ayete prime minister aye tulina ba commissioner tulina bana aba parliament bakize banange banna bati beyandule bayida kunguma mwide mweyandule dakiika ndala nize ndagire Sorwani mwide mweyandule honorable muuma nani oyogera liina najjo kiikirira Sema wako sola kuzisaidia minister.
fango ni mwachiguddeko alien skin koma nnyoko nagamba tolina security wana wano buli jombo ina sima ya bukabadia ina bumagumba babadde wajonga bakusatta just chalo chabaguddeko ne kibasata oyaye bubasetezo muyeje busana mukuma osegera alien skin buchango manyira bana kampala bagudde ku bana chalo bana ba munkatu we bayitayo iganga dozanyira ku bantu we jomanyira manyira abantu alien skin no kuba abantu kale ne chewunso kimanyi tewakubye tewayombye wabula bayogedde ku principle oyogera otya ku principle gwe nolowooza tojjavayo mirembe odda ku bantu ngange namwe bayimbire bagambe nga naye njagala leero nawe ogamba aba NUP kye bakoleddeyo nti bulijjo magumba bwekola misinde mujja kulaba ne ku face ze mutamanyi tukimanyi muli mutamanyi mwe tubamanyi muli batitizi mwakola misinde jo mwabadde wammwe mazima ddala nga bakuba mukama wammwe mwabadde wammwe mulijo just muli awo kumulira mmere kumukutirako kumuvimbirako muzindako bakazi sula mu nyumba ze badongo boy n'abakubye bakyalo 5 esewunyisa nno kimanyi ate site mugenda kakasa abamukubye babadde bana bachapati omwana wa chapati akukuba ate kati zasula mu mpewo okukolera ekiggwe matako abadogo bakusaze kuba abadde guyanga naye ate wetujja kale mwana gamba wetujja 5 nakuwoninga dda muli kukwatako maximum respect mwana abana b'ejjinja mwana ze mbagala nnyo mwakola misinde bange tubamanyi just mwasinga kola misinde mbirigo street yaji natusana okukalira nga bali mukuba mukama wammwe nga mwekwese temusobola bambo kati tulifango nimwe mamatako nabagamba ati enisikini nagamba bajja kukuba wannakyalo bali kubayo labayo sala obusazi ogyembaalo kakase sala obusazi ogyembaalo bana b'empalu ojawulira abana b'empalu wesuubiza makindi endowooza mulabye sala k'embaalo olabe ejinja embaale bagakusala embaalo njakusala omusalako omusolo tujja basatta mmwe nga tubaguddeko ebyaddala mmwe NUP we mwalaba alien skin ng'ali ku stage nga ayambadde ebigoye bya Yesu ne mumuyita Yesu ne mumanya nti ebizibu bye muyitamu ku ssaawa eno yabibayisaamu ko mmwe kamukuba amayinja mpaka kufa njakwogera mpolampola naye tutegeregane abaana bafangone ekintu kino ekyatuuse ku alien skin waliyo ekintu kye bagaa nti tekyebeereka waliyo abantu nga bo balinga saddaaka nga bo bajja kujja ebintu bibatuukeko abantu abamu banunulwe oba babeere bulungi kati yo alien skin bw'olaba nga ekyanga kyonna kyekuŋŋaanyizza ne batagamba nti tulina abasajja abazito abasobola okukuba ebikonde ku musajja munne waabwe wabula ne beetikka amayinja kiragira ddala obuzito omwana ono bw'ayina era omuntu yenna ategeera era nga tawagira Kyagulanyi ajja kugamba nti alien skin abadde saddaaka eri abaana bonna abali awo abalowooza nti Kyagulanyi ali ku kyaddala n'abantu be mutugamba wano nti President Museveni atta abantu okukwata okukasukira abantu amayinja obeera toyagala kubatta ebyo nno tubireke mujjukira ebyali omwaluwa nga Kyagulanyi yakatandika okujja era baakozesa mayinja ebyo Kyagulanyi byabagamba mugende musimbule abagamba kutegeka mayinja era mmwe poliisi emmotoka z'abana abaana ba NUP muzikeberenga nnyo n'amaka gaabwe abo abaana ba NUP baayimirira ku kizimbe nga balina zino zibayita zizombi ne bateekamu amayinja ne batandika okukuba abantu omwali abakazi abaana abasajja abakulu abali innocent abatamanyi na lwaki mwazzeeyo kyekimu kye mwakoze ku alien skin ne gurupu ye tojja kuŋŋamba nti omwana okujjonkera oba okubanga takusapootinga ekitegeeza nti alina kufa naye n'ogamba bannayuganda nti oyagala obukulembeze obuddako tekisoboka kino mukikoze alien skin
bannayuganda bajja kikola Kyagulanyi. Njagala otegeera ekintu kimu nti bw'oba opulaninga waliyo n'omulala apulaninga. Kino omwana wa NUP ky'okoze Alien Skin. Alien Skin alina abaana abamukkiririzaamu abaana abamusupportinga bafansi be ate bali emotional nnyo nga nammwe mutera okulaba. Oba omuntu yenna alina ba diehards nga bw'oyogera kintu ku muntu omwana ayinza n'okkaaba. Nkulayirira nti abaana bano abafangoni bwe beetegeka bulungi obusungu bwabwe ne buwera bajja kubayiiya ate bajja kubaddiza. Nga bw'ogamba nti naawe totya oba ofe wali omwana wagira fango naga nti oba nfe naye njagala justice Alien Skin eyiganga lwaki mwamukubya amayinja. Abaana bagenze ku stage n'apresentinga bulungi ne banyumirwa ne bagenda talina gwe yalwanye naye. Abaana be tewali gwe balwanye naye. Oyinza oga ndi mwadde mubaddiza balwanye nammwe tebalwanye nammwe. On top of that nga mwetegesi mugaddewo bigeti mubalumbye emmotoka zonna muzaasize kitegeeza nti mwakipulaninga ate manya nti kino tekyavudde yiganga kiba kivudde ku kitebe kyennyini ekikulu. So bwe bukya ku makya eggulu eno erijja nti Kyagulanyi baamusakase maze embogo ziraga nti baakusakata. Ago amayinja ge mukasuka ga layisi tegagulwa na kugulwa actually kunoonya budde na kuŋŋaanya mayinja. Mulimba kye mukola bannammwe bajja kukibakola. Nze nekyasinza okunnuma madde munzitidde akaana. Alien Skin boy nze nasalawo kusomesa bya Kiniga kubanga oli mudongo Jesse otambulya mu life ya Kiniga. Kati tano okumanya oli kidongo gwe nomanya nti Jesse oyina obunige site bw'osobola otteekako n'obuwangayo bubulasi n'obugulya n'emmira n'okola ki n'oba nabo nenga tomanyi bitundu birimu ate baniga. Gwe kyogamba tosobola kumanya nti eyiganga eri abaniga abalina eddedire okusinga abawana esite 5 kati kankumenyere 5 ogirabe eyo Lugazi erimu bali babbaadi abatta n'okutta eri Lugazi otekeko eyo yiganga eyo Jinja bitundu biri ebiri solidi okwekyanga olina kwekyangira wano site bali tebaagala kwecha kati olabe eyo ne bwozole ya dogo ng'akoma wano baso okujjayo n'embaati n'ozireka ngerezo wazirese embaati bazikubye bazirese tokoze yadde ekyekimafia ogamba abantu oli mafia wali osome ku history waba mafia oba omumanyi buza history waba Erichap Emilio Gavirio abasajja babasibanga muganda we nagula next ne site ne prisoni nagula next ne prisoni nasimo omukutu paka mutoyo muyaye wali ne bamujjayo ekyo kyabo mafia ekigenda mu history Pablo Escobar nalaba nti batuuso mukwata otsegera ne yejjawo gwetano kyali na kifala nyoto manyi ate n'obuniga oba obwa mafia tebabukolera ku kyalo kyovala n'okagoba tebakagobera ku kyalo bobo kagobera ku kyalo baniga banno bennyini be bakwata ne bakulabisa ne kati gwate obu mafia obulaga kuba ku kyalo kuba ku bantu ba ku Makindye ate eri oba Munyere tolaba nti oli kidongo nolaba abantu bomanya ate nga bw'oyagala okoleka effujjo tolaba nti oli mudongo abeeri nga tewalikoze ate si wabadde olina okukolayo ekyekimafia eki gwali yeni ate si wadde oddayo ku stage n'okukwata kazina n'ogamba kati tugenda kukuba yiganga yonna nene ekigambo bugambo ne kikulema n'onyereka bakututte wenna bakubidabaddo kati embaati bazikubye ziri eri kati ogenda zijjayo otya tana abantu nga nno beekyanze tebamanyi magye na poliisi kyovola goli mudongo tana abantu we baba beekyanze bakyusa gavumenti abantu omuntu bakyusa gavumenti kati golo okuba mbuno basobola okukuteekako mbu ekijama ne kikubeerako nolowooza nti ate olina power tana abantu balina power okusinga n'enjama n'ettaano Jesse goli kidaawa gwali enaawe oli fala naawe gwe tolina na betuga Jesse olabisa vako ly'abaniga otambulira mu life y'abaniga lwa nsonga osobola okwafoodinga n'oteekako abaniga naye ng'oli kinyere oli kidongo omaze oyimba ate oba oyogera biki oluyimba omuyimbi taano omuyimbi oyimba oluyimba olusembayo ng'okutta akazindaalo otambula omalayo bakakugirako nawali ng'okkirira ku stage naye obudongo obwo ebyo byonna tomanyi taano bakyakulabisa nnyo nno bajja nakutemako nno n'emikono ate singa bakusaze nakutu eyo kati gwe ganga yayiganga kyogamba togimanyi taano abadogo bali top bakambwe bali solid era noddayo mbo nzize okwanukula omuwala munnamagye eyakoze video ali mu America ng'agamba mbu siri mu magye omuwala akoze akatambi awo ne kasaasaana
ngagala kuyingirira mu santirira gwe mwana gwe ekisooka byogerako twabimanyi tomanyi nkizo za munnamagye zalina kuba nazo oba zalina kubeeranga kwayimiridde wano okubeera mu Amerika nze nasooka kubeera mu Amerika kusooka okujja mu Amerika Amerika nene jijja mudda nze kuba ensalo nembeera Sweden nasooka mu Amerika nga sinagenda Europe so mmanyi kye kiteetaagisa omuntu okugenda mu magye ndi wano okulabula n'okutegeeza njagala ompulirize wakatambika wakoze wagambya muno amanya mbusinga mbadde ndi mu magye nandibadde nina amanya kujjaze yange mbukutaaga kwanibeddeko amanya gange unokutaaga kuliko erinnya Lucifer okulaga nti ndi mpya bakyantungira uniform zange era baziwadde Latifu Kasumba agenda gitunga empya bamuwadde measurements zange kuno kuliko foot soldier okulaga nti bandiko kesi yange ekyali mpya nemo omuntu yakayingira ekitumba mwagala berenga mu abakiruddemu utegedde ne mupya ba cancer ininga jo ne training sinna jimara nayo ndiko nkomerero ogenda okola mu video obu distributing ku TikTok mboya abalimba abane kwena kite mwagaliza babera ku America ate nugu emitima jona jiba imisi tuse jitaba mwale mwadda mwadwala abana ba mmita ni babagana aba mwazere ebyana na bina bimakedo byagano bingiza mu maji imiyamanda ikimi from zana mvudde sule nenza nenchi making era mtanzo take awe mimiro muji obujjaze ba mwembote kulirinya Lucifer lirino futu soja lirino okulaga nti ate ne measurements zange bazitute baziwadde Latifu Kasumba berenga tungira omujozi ezikino kunvula te special so muwala sagalo dawo berengo twamuza propaganda bikipenga alimba no yes ndi mu maji no mulimu gwange siwa kuira ku batali yali kulwananga gwo mwaba muri emundu zaba kubako kade kulebe mwana mulungi nnyo oli mwana mulungi nnyo ne nabe bombo za kuba dobo ndiko gwazi sensebula umukazi omulungi nga gwe na bombo za kuyonono omutwi nakwatibwa ko nenda kwenda byakatambi ko mwana muwala bangambe gwe namale weddira kobe nawe weddira kobe nganza munange kibi nnyo nti bombo za kuyonono obongo nesife fena bigenda ku battalion nzo muli bampadde gwa kubeera mwina mukibayi bunyo mu maje mubira bakibayita ba major mubuli bakita batya buli manya ba major something ababere yo nga batwala zi provinces zamu nze akwata atwale Sazaria Florida yangambi musajja mukulu gwe baletedde okubira nga gwenkulira sigenda kwata mundu no bodde mwana benga ndi mukuyiga emundu nti bampo obuyigize bokwata emundu nasimula mu maje abeera musiwa abeera mu namaji wabuza mu maje naze kola mochi bagamye ko mbagenda kubira nga nembo zibbomo za mwezo mbonyomba munwane ziraka echa nyingi za maje tulino nze nabagamba nasoka nemera beranga ne Linux nze nayigiza Linux okuba bidongo ne producer Didi iyo story wange wali Diamond Sikanjulira era omusajja omukazi yanfunidde omulimu mu maje waliwo bombo zizikuba emitwe nezisembole bombo gazaba sesebule emitwe mba mwetaaga okubira nga tubakubira ku sound tulina okuba nga tubeera nga tubali ow'emyoyo nze mukimanyi bulungi nnyo alimera nakubira mu church nkuba jita nkuba ennanga era nazze kukuba nnanga kodi ku kodi afande wa mabere nga asobola obbawa ku ssente otegedde ng'olina omusunira kodi bomu zaamukuba dda tebali tayadi bali wano basajja bagagga nze banfunidde omulimu ng'asuna ennanga olwekumakya musunira ennanga kawungezi osuna ennanga ekiyonga ogenda okwebako omusunira ennanga nagwe omulimu kinfuula mu nnamagye naye oli eyo okuba mimiro bomu zakkubakuba ddamu annyinaze gwe tewasoma ensonga kyoli ku bataliyani ffe twasoma buwanje bwaffe bwa bitabo skill set bibeereyo muzibbomu zo na buli munauganda ali mumagye nalibebe mutandisa okunooma abali mu America naye temulina kye mujja kukola twabeeranga mugagabera nga tusuna zi keyboard zirugabula tuli byakusanga keka nenyisiza ennyonyi kanoko kaka kodi akwekali mushiba kati omusajja ono ino omukubira ne kano akwekali mumuwomya mama valu wewe omena mene mana wewe ashana shane nani naye iyo kodi chiuwo jitegedde nayo njimanyi kasasi ya nomu namaje ugendo jisuniranga agenze okategedde yali mweyo minus agenze
Gundeze Muomia tambulira ku TikTok live akusaka yakubya akapya tambulira ku TikTok live kekasaha akapya so tokuba mimiro. It's all about skills manyina zesigina kubera ku battalion no nzo omulimu gwe nafunye nganze bwakubeera nga nsanyusa bakama abo mbasunira nanga n'okujja okazasiro mu office zaabwe kubeera osobola okubeera nga obasome okuleta amawulire basoma amawulire entertainment strictly amagye manene oyimanyi bulungi n'atula ku mulyango okugula gate abira mu nnamagye zigubomu zakkuba dda sister gumire eyo temunsumbuganirako. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa abalina ebirwadde musomereddwa tumwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaase enamba yange yeno eri 0707363711 namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.